abakulu se ngeba kali tata nayo je bali ko sebo akati yesebo to straight the point yesebo chosen Becky dictator Amiri wabwa ono ye mukwano gwa dictator Amiri nze mukwano gwa chosen Becky kati yawa dictator Amiri kasoka to side dictator Amiri abadde agumidde bingi era twebaza Katonda byavudde abantu agenda balaba amazima abantu badde basaasira nnyo chosen Becky olwa byakola oba ekikula kye oba biki yeekabyakaabya obuzigo bw'ekirogo obwo ne balowooza muntu mwangu naye abadde musajja waffe yamuwasa ate bwamukiitingako bwamwozesa engoye bwamufumbya emmere bwapangiza avubuka ennyumba ennateete mu kasenge eri mayirungi obujulizi weebuli mujjukira byayogerwako ku bbanga siddene nabagaa munnange n'abantu beyaliranga mu nnyumba ne dictator Amiru n'aguma Chosen Becky wakwagala n'akusima akuteekamu ssente naye byonna Amiru n'aguma nga waba nateeta akasenge Chosen Becky yapangiza avubuka ennyumba kasoba muvubuka mulungi ng'akupangisiza ennyumba ekasenge nateeta kasobola ng'okoze ekirevu nga olina ekirevu ne ku mubiribiri nga gyakulya eno dictator Amiru bw'ayoza engoye bw'afumba bw'azagomeza nnyazaalawe sezaalawe mukambwe bazuuka okusaba ekiro byonna y'abikola kyokka ate Chosen Becky nga tamusiima era ffe twebaza Katonda yavuddeyo yawonye yaggwa dda emyaka yaggwa tennatandika kuba dictator Amiru yali kamyufu n'ataagala kulinnya miti ng'afunye omwana gwe baakuza ate gwe baakuza huuyo yaleeta abasajja waka kati bamuguza kuleeta abasajja omwana ye Masaka yaga bakuza ate bakuza opangiza basajja nateete kasenge ennyumba so mujjukire onako Chosen Becky lwe yazaala dictator Amiru yapostinga amannya malala ag'ekisiraamu ne Becky napostinga amannya malala yagakyekyo era dictator Amiru mu akayimba kamu akawalukaga kitaawuluzi bwe butajja yandikebeza abaana agenda akebeza abaana nze wa Chosen Becky ntiddemu nze bulijjo mmanyi twafuna omusajja waffe muddu awulira ng'omanyi ssente zino kikulu oba tolina ssente ng'oli omusajja olina okuguma bebakola Mr. Heno nga Moses Empale Makadashi ate alina senga alina ssente bandimuwasizza teyali gundi blogger ku Facebook kwaliko ssente olaba ne bashibaka twabanagenda mu gavumenti okitege kamyufu bwagaana wa blogger ne bugaana nafuna omukazi yalinnyanga emiti naye kasita wa Chosen Becky nanga bananda kyabba waserebu ku miti ssente zino ezijja eza buli nnaku 3 ng'ofunayo ssente jukira Chosen Becky abadde nga yomukonyi byasinga obeera bukuti ku mikolo buli nnaku 3 bukadde 2 wiiki wegwerako bukadde buli 8 muli magoba toyinza kuddayo mu bwakamyufu kakati ate awo jukira Chosen Becky azze n'amaalo okuva e Masaka azze wano ku kibuga ono yamutegeerera dictator Amiru bizinesi yaziyigga kitegeeza financial ya controlling yakwata kakati ensamba gerene zitandika mbu ya video mwagirayo bannaye si yange omukazi nga portrayinga badde nkubwa ono nga njagalako mbuno wakwandi fegu gundi dictator Amiru tamukubangako wabula Chosen Becky adda kuba dictator Amiru abadde amukuba omanyi okwoze kageza nyazaalawo abadde ayoza boarding za nyazaalawe niba nejjogo lisusse mu bayimbi abakazi nga bawasa abavubuka abatowe batyo era nkubira omulanga guno gugenda wani akosaganya ku nsonga z'obufumbo tulayina mu Uganda ani Minister wali oli minister yatoka tetusika yani Peace Mutuzo mama Peace Mutuzo tuza abawala abo Chosen Becky balekera okutukuba katwogerera omusajja abadde akubwa naye nga ate mu public mulowooza yakuba abakazi abo batusinga ajjero n'akaaba kumba ate yabadde akuba kati musajja atuwambi dictator Amiru ne waayogera atya addamu bagamba ag'okuba akakazi kumbe kanyawe kali ono kasajja anje mbadde sibimanyi yadda pangisiza abasajja video yeyogera kinene nnyo kyali aportrayinga ne bagamba mbu ate sibi ebyo oba kitegeere naye nga yagezaako okuportrayinga kifaananyi kibi eri dictator Amiru nti abadde amufuga bubi abadde amwagala koze selfie kugamba abantu bona yawasa serebu yafugira serebu naffe tujaleeta video ng'ali ekasenge nateete nebambi ekasenge babadde apangisiza abasajja tujaleeta obutambi ate abutuweereza mu inbox aba n'abituweereza Becky obadde opangisiza abasajja ekasenge ng'obalya nateete kati Becky nga yeyeri mumujjukira kameramani wa Becky ng'abyogera banange mwene muwakana ne mbaga mwegendereza abakazi abampi si mmere bufuga obwo obukazi obumpi obwo bukuba n'okukuba kati mwenna mwazudde amazima kati okukuza abaana bajja kukula with or without them olaba n'abaana ba street bamala ne bakula awo keezala keekomberera
kati mama waabwe waali ne sente afuna era tabu nya kuza restaurant empere ekola bulungi Amiri Foods bali emmere okitegeera bino ebyokusoma kati amasomero gagano gazze olengera omuvubuka nga mwana amufunidde scholarship dictatamira ajja kuyiga scholarship ng'azaala abalala akyali muto ate era muamageza n'abaana babe anyiikire ennyo betting agulewo betting account ne bana abaana abaliwo babe bintu byabamanyi ne agenda akebeza abaana naye mugamba bafaana ennyindo owa bakutega akabobbo ali kubona ate ennyindo ya maama tokiraba ate omukazi ng'anaakusiba abaana bafaanana beewaabwe bwe mwana afaana kojjaawe ng'omanyi oyo si wuwo omukazi ng'anaakusiba abaana bafaanana ye ne Beki lekera watu kaaba amaziga Beki watu wakaaba amaziga ng'oteze kamera n'okaaba kati batanga te recording oteze kamera yateka kamera n'akaaba senga kamera yavaako kati ne bana kalizo kubira amawulire mbwa akaaba amaziga Beki lekera okukaaba amaziga wo musajja ekitibwa dictator bali badde gaddamu mmere n'afumba emmere muleka abere ne ssanyu lyeyo musajja wattu bambi wadde muddu awulira naye gwaddamu okuwasa tamukiitingako ani tuzembe gwaddamu ofuna kuba kati amere moved on atunonya mukazi mulala muto Sasa Beki yali asinga dictator Amiri obukulu kuba yagiye Kampala nga na myaka 6 yamuzalira ku 10 ng'omwana myaka 6 abamuzalira ku 10 ate Amiri yakola ensobi wali omupiira okutandika emu 0 gwonna guba 0 kugambye bino byampuna mpulira buwulizi Beki apangisiza abasajja be natete kasengaawo kyenkubye wunono kyenkubye enchuko y'amaanyi Beki gwe madempe ekitiibwa nti bakuza abavubuka mwenna ffenna tukola mu ttawuni twetunda naye tofuna mukazi waba azadde kutomuwasa tomuzaalamu lyako byoli ogende omukazi sekendi handi namumala n'ompasi kyamutwala omukazi nga si gwamusooseeko gwawushuwaayo yajja n'omwana myaka 6 ubwo okyasoma ali simanya ku IMC okyali Nyamiti ngasoma obwakamyufu mukate erinnya dictator ate nebera lya mukazi nabera dictator mu family mu relationship abadde ali bamulisiza obumbula shoza Beki has been the dictator ngatono Amiri sengendo Amiri dictator Amiri si sengendo betabula Amiri mulala ali endongo ya musala kadikali ya shoza Beki isigadde wayi ejagenda maaso abantu bache wasantu bakyafumbirwa bibeerawo obufumbo ebyo abantu baawukana beekuba bakola olaba Kulusumu yabangayo nga nadifendinganga omusajja w'amalevu ono akebeza sirimu inginiya atakuwa lifting akebera sirimu lwaki bantu tebagende mu maaso tebalaba nakwekuba ku ng'ombe okusinziira gwe nawulidde just ono tawulira bubintu nanze myamu hape tebeekubye tebetusizaako bulabi kyekibadde ssanyu buli omu agenda akola ebibye Beki agenda goza myaka 4 simaka gujja kati Beki agoza emyaka 4 guno kitegeezo kyali muwala muto yes you can move on and get another husband ala bashira price bakulwanira kuziza abaana baabo shira price ana mwejo mwesatu akuziza omwana w'ebulaka bwogwa ng'enkoko webera ku bwana bwawe kulira bakutata wa bwana bwa nkoko kati shira price mwana we kana kale oshoze ne Beki ayimba n'ennyimba buli noku mufuna kadi usatu simanyi mikolo buli weekend wa booked ndozo olaba awule tuvaawo mtatayina kabina ngaba ya wa family y'omukulu Kasolo honorable abakyala olabinga byekubazike teo sente sekola sente okole ki tebaagala Kasolo baagala sente tebaagala Kasolo baagala sente tebaagala honorable Kasolo tebaagala Kasolo baagala sente buli gw'owulira mbu ndi muka Kasolo tebaagala Kasolo baagala Kasolo tebagala Kasolo era tebeemanyi kuba buli omu atunulidde sente bo tebagala Kasolo tukiddamu bali ku sente ani Nambembe eyasookayo aleoza bikyamatalinga ebya Nambembe ennaku zino ebyo Nambembe bakulekawo obuuzanga musumba oli asalira ku baati vali bakulekawo ng'olina musumba olina mulokola osiiba osaba bbaawo n'akulekawo ng'olina musumba kalishira price eweewo namba 4 naye agumye yes
uyo namba 4 naye agumye sente ebintu bya TV byotuulamu mukyala wa Balamu namba 4 ono yaleese obigambo Joseph Beki akoze ati ono ali mu lugambo lwakatiko ne Rashid Amiri agenda siba buli kiryamo n'atusibira ki yamusala mu maaso mukwate ebyaki ffe bapangisa Amiri ogenda kunsiba ffe bapangisa ekasenge nate Amiri watavaida sisobola kulinnyawo ndeka agenda otusiba Amiri tukudifendinze ekitiibwa kyo teri yatuwadde ssente ate kati Amiri atagala tusiba ffe abamugamba apangise ennyumba ekasenge nateete mukwano owuliriza ebigambo bino sooka okwate wano nga nange bwemukwatanga bwekanyonyosaagala kuwulira muntu asalako ki kigambo wulira tandikiraawo ensonga zino zibuwaddemu ensonga ebazituleetedde mu ddiiro nebatugamba Amiri yali akola atya ng'amukuba misiri netulukumamu era nze mukulukumaabadde mu ssaale ekituufu bagoba batya omukyala kanyabo akampi katyo namukasi owulira nagamba omwana oli yapangisiza abantu owulira sibyange bituufu enateete kasenge bagenda kutusiba Shalom olina nze nyafuna court bail omwana wange muto bajaga omwana Jaden muto bagenda kutusiba nze namugambye Amiri nze ndi me have grounds for bail omwana wange muto ate nze breadwinner ewaka nange ndi mulwadde namulwadde bampa bail kati genda mu maaso Joseph Beki yadde afuga dictator Amiri ng'amufuga obumbula ng'amufuga bubi amwozesa engoye kageza abakadde be boarding za nnyazaala we dictator Amiri yazooza nezamuula Lusi kuganja baba batukwata bagenda tukwata kakota basatu naye nga luzire egenda wuuma egenda yuguma sageyo Dr. Besigye sageyo sipapa kuku munnyonnyole ne Namukasa ye ne mwannyinaawe tugenda bayo bataano tuti onawulira kote ejja nyuma dictator Amiri naye bambi dictator Amiri avudde toteeka mu bintu byo bano bwe babyogedde owulira njagala obeere Shalom ng'oyogera ndeete audio ze wampeereza ndeete audio ze wampeereza ndeete audio gwazimpa nze nangi zijjeewo dictator Amiri agenda siba buli kiryawo nafa mudifendinze nti omusajja yawona okuba muddu awulira abantu siba olabage muluva mu yemmere akola ya London business because emirimu yagiyiga nnyo naki afumbanga ewaka naye just tulina ku advisinga let them move on buli omu kyamanyi kwa abikukola avugweruma maye mukozesa byemukozesa mukazi tebagala bakyawo abasajja muvinga onuma oba kitegeera kale ina okubanga lavu yeruma Beki okusobola okukola vidiyo eyo apotrainga ekifaananyi nti Amiri yali musajja mubi yet Amiri amuvinze on business etambula bulungi nnyo ng'alina omupulinga down akole ki akomewo kubanga Misery Loves Company byebyo tugenda kwongerako birala